amanya nze Mwesigwa David ankwale Galaxy TV. Oweekitiibwa eno si kibuuzo it's a report okusinza mu malwaliro okusinza ku byobulamu. Bwe tujja mu malwaliro ga gavumenti okugeza Mukono General Hospital Namuganga kale kantemate Mukono General Hospital tena bikozesebwa ebimala. Bagamba nti mu week ba receiving abakazi abazaala oba banakazi abazaala b'eggwanga abawera 10 naye nga mu ddwaliro balina ebitanda 15. Nekireetera busa abamu nekireetera okuggyako abazadde kusaawa nga 9 gw'ekiro kusaawa nga 10 ne bamufulumya ebyo n'omugamba ogirobeerako ku lubalaza oluusi kubalira ku kasimenti abalala basobole kufuna we bazaalira. Bwe tugenda in the same district e Namuganga Health Center 3 ku ddwaliro eryamba lirina abasawo 4 ate nabo ku weekend tebabeerawo amushuwa for that kubanga nakola research egendayo. Bwe tugenda mu Regional Hospital e Kayunga ebikozesebwa mulimu bwaluddemu okukeerwa kw'ebintu okugeza nti scanners teziriiyo, kyebayita amalwaliro ku side y'abalwadde ba sickle cells tebalina ddagala. Tulinako oxygen plants zazikira. Eyo report gyentuusa His Excellency President Museveni. Kale. Jones Juko nkola ne New Vision okusinziira mu district y'e Kayunga. Muzeeyi watandikawo enkola ey'okusasula bannamukadde abasusse emyaka 8 nga gavumenti ebawa $2.5 buli mwezi buli omu. Naye abantu bano batambula ngendo mpanvu nnyo okuva gye bawangaala okugenda ku bitebe by'amagombolola bya tuli bubi abakyala abazaala batufeeko mwekali natero kazaala naye ojja n'ozaalira wansi naye ntanyo wali azaalira wansi tuzaalirawo tuzaalirawo naawe okuseminti awo tuzaalirawo awo wabweru awo newandikazaale tulawo Madam tobeera negative amazima oyogera amazima mami uliriza toyogera lwakubola bye prime webaka wansi bebaka wansi mbalabye yes naye okuzaala nsanze ebitanda biriyo 4 bye bazaalira ate nga waliwo omukazi ogu azaala abaddeyo omu ebitanda 3 nga tebirina azaalirako kakati baleka ebitanda ebiri wali nga biri byerere ne bakuzaaliza wano wansi anti musawo waliwo olunaku lwojja nga webali bangi nga bakyala bangi kakati ekitawe kiba ensonga lwaki nzize wano uliriza ensonga lwaki nzize wano president yantumye ne mama waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo naga nti abakyala abali e Mukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye naye bino biri supposed kulabibwa bamemba ba parliament mwe temulonda mama tulonda olw'embeera y'ebitanda bwe tuba nga tufundiriddwa era abamu tujja wano ku bbalaza batufiirako naye ebikozesebwa abaana tebasindikira wansi netumala okuzaala era netwebaka wansi so twandikoze omulimu munene nga buli mwaka tuzaala naye ebikozesebwa ensonga ya sente abasawo tusasula sente wano mu ddwaliro. Ensonga ya sente basoka kubuuza bulungi omwami wakola mulimu ki wobulira omusawo mulimu omwami ogwakola nga watandika okukyajinga olinayo sente za gloves oba olinayo 5 oba olina 1,000 ng'ozimuwa. Namulondo Sheila
nga nsinziira kolo naye mbadde nywera wano eddagala era n'okuzaala naze kuzaalira wano naye banange ekisinga otuluma mu ddwaliro lyaffe lino tetulina butanda mutuuka ogenda obbakebera naye ng'olina okulinda oli ajje aveeyo naawe olyoka okole ki ogende naye jjukira oli ali kulumwa naye anaatera otuusa ekiseera ky'ozaala naawe oli kulumwa ebitanda byaffe tuba tuzadde abaana omwana bakufulumya wabweru eyankazaala afulumayo gwe n'ogenda omwana n'afuluma wabweru n'asula wabweru omwana ajja afuna obulwadde like nga alimoniya omwana atandika okussa obubi nga gwe tomanyi kiri muviirako buzibu kumbe nga mpewo banange tusaba gavumenti etuyambe oluvawo nga bawayiriza Mwami Museveni nga bagamba tebatuwa buyambi naye ng'oluusi ebituluma tetusobola bigamba bakulembeze batuyambe batuwe ali oba teyasi mukulu mwesigwa wafuna omukisa nga bakamala okuwandiisa president n'obuuza ekibuuzo in fact eyo yali information president n'alagirirawo awo ate n'addamu n'ankubira n'essimu n'agamba njagala okumanya omwana kye yayogera oba kituufu ekisooka njagala okutegeeza eggwanga nti kituufu eddwaliro funda nnyo okusinziira ku bantu ab'emukono abakazi abali ebweru tubasanzeeyo yadde bali baba balinze abaana baabwe abali mu kangalu abamu bali mu incubator abakyala mulabye baami gye babakeberera embuto nga wafunda nnyo temufunye mukisa genda gye bazaalira waliyo ebitanda binanga naye n'omusawo wayimirira wafunda nnyo njagala okusuubiza bannayuganda n'abantu b'emukono kuba alina eddwaliro liri ku kkubo oyinza okuba otambula naawe neweesanga ng'oli mukono olwa accident n'ebirala anti eddwaliro lino liri strategic nyinza okwogera ku nsonga nga bbiri ekisooka eddwaliro lino baŋŋambye lyali health center 4 bwe lyasuumuzibwa ebizimbe tebyayeyongerako kati ate nalyo baalisumuusa okuva ku health center 3 maternity gyendabye wali ya health center 3 ate ng'eno hospital and so njagala okusuubiza bannayuganda nti bino byensonga zetugenda okukolako naye bino twalibadde twabikolako dda amazima ga Katonda mubadde mulaba nga tutambuza emirimu naye ebizibu ebimu tubijja mu babaka bamembazi ba palamenti kati bamemba ba palamenti abatali ba NRM tibafuna mukisa kusisinkana president buli kaseera ate abamu kati nze nga namboze tajjangako mumanyi ne tajjangako mu office yange ebintu ebisinga tubikolera mu office kati bo balinda ku floor ya parliament oluusi ogenda okujja ku floor ya parliament ng'olwedde mwategese dda nga enteekateeka ewedde kati ne bwaleekaana atya tuba bangi ababaka ba NRM nga tekibagasa so noosanga nti kati okukwebera kw'ekitundu kino nze ŋŋamba bajja kubanga nabo balaba nti ovunaanyizibwa bw'omubaka abanga kalaba alaba okujjanga ku ddwaliro wano simanyi mirundi emeka jjajjawo n'alabira ddala bino ebizibu tabijja mu mawulire singa obadde memba wa palamenti n'aligambe oye naye mwesigwa musajja wate wa mawulire ab'amawulire bameka abaafuna omukisa ku olwo singa teyafuna mukisa ku olwo olunaku nga president okubuuza president and so nze njagala okubagamba nti bwe mulonda ababaka ba NRM omukisa gyeyongerako ebizibu byammwe okutuuka gye bikolerwako kuba mukimanyi nti era president Museveni ajja kusinga ne kati agenda kusinga temukiraba ab'amawulire kuba ndaba wonna wonna we tugenze mu Uganda muzeeyi gwe bagenda era okulonda kakati bwe mulonda ate nga mukitegedde president Museveni agenda kulondebwa
ate ne muleeta omubaka agenda okuwakanya kakati awo nze kangezeeko okusuubiza ate nja kulaba nti nkomawo okulondoola kuba mukono si wala bwe munaaba mulonze aba NRM mukulu Kibuule waali Kibuule tugezeeko okulaba nga tukola wano kubanga singa tuteekawo ekizimbe ekinene ekyegasa nga kirina flowa nga 8 ng'ekyekawo eno wano tuba tumaze okubasooti ate nga tukisobola bulungi even if it means going for a loan nene tuyamba abantu bawano naye nammwe twagala kubayamba nga nabo beeyamba nga bwe tuba tuli mu caucus prime minister ayogera nga n'omubaka akola ki ayogera naye kakati bw'oyogera ng'oli omu nange nyina ewange nange ndi MP so omukazi ono mukubi nakola naye nakavubu nayogera nayo mukazi w'amaanyi okusinga okumamanta. Some people are really tested like this woman was working with us in the NRM parliamentary caucus amanya ababaka bye bakola. She's highly trained singa bamuwa omukisa naye nagira and so mbasuubiza ku balaza ku Monday report ya mwengenda jiwa mu video ne mu bigambo omukulu wegwa kuba ajagala naye mu bwangu ngenda kulaba Dr. Kyabayinze Dr. Jenna Acheng tasobodde kujja bagenze mu UN omukyala Diana Atwine tugenda kwangu tubawereze tenti eneneko mu bwangu eneneko zino zinenene nnyo yes zibayambe naddala bano abali abakyala ababaddeyo. I'm truly humbled by the situation